sometimes olusi muyini empala nazamwe natukeyo nakolaje tekikirizibwa gusobola obba omusango singa omuntu akeera ku makya n'amanyako nti aha gunyuma eddagala limulwadde n'atandika omulalaasa bwe basiikirawo chips n'amwogerako ku mizigo awo ku mirimu gye bakolera nakuyiwa boyfriend we omuoli naye alina akawuka ajja kusiga obulwadde omutubeera ddala musango ebyaddala okwogera ku muntu alina akawuka gusobola otwaza omuntu mu kooti ne bamusiba ebyaddala omwogererako lwaki gwe omwogerera ojjeewo obuvunanyizibwa obumulangirira gwatali musawo nti wamukebera olaba n'omusawo takkirizibwa kati gwani kuba abantu gye bali ab'enjawulo abali mu community eyo gye bali naye nga bayita mu mbeera bweti waliwo abantu ababalangira babayimba babajeejo yalina obulwadde alina bwati oyinza bbawa amagezi ki abantu abalwadde abo naye nga lwantu tebakkirizibwa era newogenda ku polisi nogamba nze onanjogerako ebyaswaka abasimanyi gye yabijja ate ebyaswaka bange obulina tebiba byaswaka baddala oba obulina newemba mbulina bulamu bwange si bubwo lwaki obeera onjogerera so singa oli bakola kibamwogerako asobola okwekubira endulumbwe z'amateeka omutwe n'avunaanibwa kisoboka okay so nti abantu baffe ndowooza abali abatulaba singa obanga olina obulwadde naye nga luwo omuntu ali akujeeja akuyimba ayogera embeera efanaganako ng'eyo osobola okwekubira enduulu eri erosi oba eri ab'obuyinza mu mbuga okutwaliza ewamu n'obeera nga ate oyambibwa oleme kubeera ate ng'oboolebwa mu kitundu. Tulina musawo Sonia twongera obajjukiza nti tukola airport pick up abantu baffe abatambula ng'okoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda asobola okutambula naffe ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yawo eri 0706474729. Tulina namba endala y'MTN ate yeeyanguwa nnyo eri 0782952155. Ojja ate oyogera nange butereevu tuberenga tukwasaganya oba koma mu Uganda tuberenga tutambula fenna. Kale nze Sonko Muhammad omukutugulu talent kwe tuli tubanirizaako nnyo banywanyi obulamu buli butya. Tukomyewo neera ndine musawo Sonia afuna tteme tujja ntwogera ku nsonga especially zikwatagana n'ebyobulamu naddala nga ffe abavubuka mu community gye tuwangaalira ebintu ebitambuza otya kituufu obulwadde bwa sirimu engeri gye busiigibwamu waliwo ennaku ezimu nga busobola okwebaka. Twalinako kenjogera egamba leero Christmas leero nnaku lukulu leero Yidi abulwadde bwebase leero tebusobola kubeera nga bunkwata obulwadde bukwatibwa butya bitambula bitya. Kisobokera ddala okuba nti omwalina obulwadde mulala tabulina ng'abantu bafumbo wabula ne butatambula kuva kwono kudda ku muntu mulala. Ndine musawo agenda bbanga addamu bino byonna. Musawo wasuze otya? Bulungi sebo wasuze otya sebo? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi tuzobubo. Amina yobanga bulungi. Soka oyanjulira abantu. Amannya gange bampita Nakawesi Sonia. Ndi musawo ku Mukono General Hospital. Mukono General Hospital singa kwasaganya ki eri omuntu okubanga gumuli gusoso okulaba leero? Singa kwasaganya bintu by'abavubuka okubakebera okubatayirira okubakansolinga kwebityo. Okay. Tubite ku influencing mu lulimi olwangu bakiri kyanjawulo kino. Kyanjawulo. Okay, tulina musawo Sonia. Amusawo leero ekibuzo twagala obeera nga twebuuza kuva mu bantu baffe. Tutunulako mu comment section ne tulaba abantu kibeera babuuza then n'abalala tusobola okujja tukwasaganya embeera nga boyinza okubeera ate nga eri. Tulabako abantu abamu nga batugamba nze nina obulwadde. Ate ndi musajja mukyala wange talina bulwadde. Netuwangadde ffenna okumala ebbanga lya myaka bwe gituzadde n'abaana. Abaana tebalina bulwadde. Nze kanza abuyina ng'omwami nze abuyina n'omukyala tebumukwatanga. Kino kisoboka? Yesebo kisoboka. Kitya ng'ate batugamba obulwadde buva muntu kuba nti beegatta ne bafuna obulwadde. Ate wano bw'otugamba nti kisoboka ono nga tabuyina n'omwana bamuzadde tabulina. Tebuvudde ku mwami kugenda ku mukyala ddala kiki? Abamu bobawalana buwalanya obulwadde. Nida omwami kasita abanga amira bulungi eddagala lye nga tamiisinga alimirira mu budde nga n'omukyala amira eddagala lino lye tugaba ediziizi ofuna obulwadde tasobola kufuna bulwadde. Yes. Ekitegeeza omwami alina okuba nga amira eri bukakkanya. Yes. Okumira obulungi kyekitya? Okubanga tamiisinga nga buli lunaku amira ate nga amirira mu budde obutuufu mu budde. Bwe yasalawo nti ngenda mira budde bwe biti bwe ziba ssaawa 4 n'abeera nga buli lunaku ssaawa 4 aba amiza eddagala lye. Bw'amiisingamu obuzibu buba buzze. Bw'amiisingamu obuzibu buba buzze.
ne oluba lunaku lumu oba bbiri ne oluba lunaku lumu oba bbiri aba talina kumiisinga. Amakerenda lwakuba wagano tuletera ku makerenda tulabeko singa nze ndoza lwobero gyoyitamu nko n'ebimu awo kubikola amakerenda ebikebera okitegeera bano bali magama tunyumya bunyumya mbozi ntubanga tulina wana ebintu balaga ku makerenda kuba manyi kyolu omuntu aliyo nga talaba ku makerenda ga siriimu zenyizo bba nalinga alabyeko ne sinti n'omulwadde eka yalina okugalaba tulina okulaba just tuyige tagaleetako omulundi oguddako nebeera ng'otambulanga munaku kyemanyi tegamenya ate toyitayoko n'akakebe awo ak'okusomesezangako abantu baffe n'ebirala ebikola nga gilavuzi nga tubirina amakerenda ag'enjawulo era mba nyagala kubuuza nti amakerenda gano gafaanana gatya era amakerenda gano omuntu amira amakerenda ameka buli lunaku kubeera ku ddagala omuntu bwe tuba twakamukebera tusooka ne tumuwa amakerenda 2 olw'ensonga omubiri gwe guba tegumanyiridde kumira ddagala tusooka ne tumuwa ery'obulwadde ne tumuwa n'eririkakkanya erikakkanyo ery'eddagala kuba aba yaakalitandika bw'alimalako ebbanga atuwa ekiseera ng'amira empeke emu okuggyako nga be bano abatamira be bamiisinga biki oyo abeera kulya mirundi 2 oyo ajja libeerako paka tutuuka n'ekiseera waliwo bwe tuteeka ne tugamba nti ali ku second line nga tumuwa empeke 6 olunaku lunga zamira nga za type emu za type za njawulo ziba za type za njawulo kuba abatamira okay akati so wayitawo ebbanga nataka kumira emu kati emu alina kubanga kakasiza nti kati agondedde amateeka agasooka kati awo nalyo kamira paka obulamu bwe bwonna nga tazzeemu kuva ku ddagala kyo kiyinza okutuukawo singa omuntu amira eddagala tugeze emyaka nga 2 nalibakoko omwaka omulala mulambo oba omwezi nga mulambo kuba just omwezi ogwo gumufulananisa okulaga nti n'obuka bweyongedde mu musaayi gwe kati wamalirayo omwaka kiringa nti nokwata okutwala abajasi mu lutalo ne balwana waba banaatera okuwangula ne beebaka banaddamu okusituka okulwana nga babawambye edda kati obulwadde bweyongera amaanyi bubanga bw'obadde okyokooza kanjogere bwentyo bwe buddamu okusituka busituka bubinyo yogosanga n'afuna kisipi mwana wa myaka 2 n'abeera ng'omukadde olw'ensonga yali miisinga ate waliwo betuwulira nga bagamba afudde simanyi afumbidde ekibumba afudde mutima naye yabadde siriimu nate ng'abadde talaga ekyo sikiwulirangako nti yafudde kibumba naye nga abadde siriimu anti kati mulimu abantu abamu nga balina amannya mu ggwanga nga watuuka n'afuna obuzibu n'afa obulwadde bwabwe babutuuma bintu birala nga babutuuma bintu birala naye ng'ate n'okufa kwabwe kubadde kwa bulwadde bulala abafaanagana kwe tokiwulirangako gwe naye nkiwuliddeko naye nayo osanga ebeera privacy ya muntu ng'omuntu wayo baagalamu wakitiibwa baleme kuleetawo keyosi nnyingi so eddagala ery'omukyala lyeriziyiza ate lyabalina liba lifaanana ziba mpekera nazo nnyingi baliyimirira bbanga nga lyo lyenkanaki era omuntu alina watuka nga takisobola kukwatibwa bulwadde wadde oli abuyina wadde oli avudde ku ddagala nga atona yamira eriziyiza nedda tasobola buta era omuntu gwe tuliwa nti nno munaaye so osigadde ne mukyalawo mukyalawo mulamu gwe oli mulwadde olina okubanga okukakasiza nti njamira eddagala lyange kuba woofukira ddala omuntu wetuddamu tukerako omusayi nga tulaga nti notomira bulungi ddagala tugenda kuba nga tukansolinga omukyalo oyo ayiye ekiddako kuba naye abeera ayagala obulamu bwe tugende ku sayidi y'omwana abaana abazaalibwa maama alina akawuka tugeze oba ne taata kisoboka omwana okuzaalibwa n'akula n'abawo nenkananganze nga yitalina kawuka naye nga bamuzaala bakayina kisobokera ddala kitya ng'ate omwana aba mu lubuto olw'omuntu alina akawuka nakyobola nti abakyala bwe tumuggyako omusaayi ne tumugamba nti oli mulwadde oba olwadde wabanga abadde ku ddagala n'afuna olubuto tumulabirira okuva lwafunye olubuto ng'ajja nakima eddagala lye mu budde tubeera nga tumuggyako omusaayi okumanya ayimiridde atya obuwuka bw'alaga nti no asapuresinga kwe kulaga nti amira bulungi atuuka ekiseera watuuka nti atuusizza okuzaala omusawo tumugamba nti munaaye kuba ne ku kipala tikibeerako nti omukyala ono ali positive omusawo abeera agenda mumukwata bulungi amuzaalise bulungi
tuba nti abakyala bali positive tubagamba tozalira mu kiliniki olina kuzalira ku ddwaliro ddene onyonyola omusawo aba muntu muno tomutya munyonyere nti munayenze musawo ndi positive kuba alina engeri gyajja okukwata mu gyatagenda kukwatamu oli ali mulamu ate asawo bamba yine eŋŋambo bagamba abantu batyo bagamba nti mulwadde bagamba ajja kunjogerako eri abalwadde abalala oyo omusawo omulabi olwo omulundi lugozza okuzaala tekikirizibwa kubeera nga nti oyogera privacy y'omuntu kuba omuntu okusala wayogere nti nze munaye nina akawuka akyogera yamala okukkiriza nti nsazeewo nkyogere mu bulwatu newembanze nga gwoli mukama nga oba oli kitokkirizibwa kugamba nti oyo omwana ali ku ddagala nedda newaaba maama tokkirizibwa kwogera gundi ya mwana nti munaye omwana wange bamukwata naafuna obulwadde nedda ye omwana amala akukkiriza nti munaye kale maama oyo mugambe kati abasawo tebakkirizibwa kwogera era osaana okunsanga nga mukansoni nga nomusawo naye nabuza kikyate ne mugamba tulina issues zetwogerako olw'okuuma safety y'omuntu kuba nze nizo bankulaba no nga mbeera rawundi mukulu naye ng'oyo akulabye abeera eyo sometimes oluusi mulina empalana zammwe natuuka eyo n'akola ki kati tekikkirizibwa gusobola obba omusango singa omuntu akeera ku makya n'amanyako nti aha bunnaba eddagala lye mulwadde n'atandika omulalaasa bwe basiikirawo chips n'amwogerako ku mizigo awo ku mirimu gye bakolera nakuyiwa boyfriend oyo omuoli naye alina akawuka ajja kusiga obulwadde gubeera ddala musango ebyaddala kwogera ku muntu alina akawuka gusobola otwaza omuntu mu kooti ne bamusiba ebyaddala omwogererako lwaki gwe omwogerera ogyewo obuvunanyizibwa obumulangirira gwatali musawo nti wamukebera era n'omusawo takkirizibwa kati gwani kuba abantu gye bali ab'enjawulo abali mu community eyo gye bali naye nga bayita mu mbeera bweti waliwo abantu ababalangira ababayimba babajejo yalina obulwadde alina bwati oyinza bbawa amagezi ki abantu abalwadde abo naye nga lwantu tebakkirizibwa era newogenda ku polisi nogamba nze onanjogerako ebyaswakaba simanyi gye yabijja ate ebyaswaka bange obulina tebiba byaswaka baddala oba obulina newemba mbulina bulamu bwange si bubwo lwaki obeera onjogerera so singa oli bakola kibamwogerako asobola okwekubira endulumbwe z'amateeka omutwe n'avunaanibwa kisoboka okay so nti abantu baffe ndowooza abali abatulaba singa obanga olina obulwadde naye nga luwa omuntu ali akujeja akuyimba ayogera embeera efaanaganako ng'eyo osobola okwekubira enduulu eri erosi oba eri ab'obuyinza mu mbuga okutwaliza ewamu n'obeera nga ate oyambibwa oleme kubeera ate ng'oboolebwa mu kitundu. Tulina musawo Sonia twongera obajjukiza nti tukola airport pickup abantu baffe abatambula ng'okoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda asobola okutambula naffe ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yawo eri 0706474729. Tulina namba endala y'MTN ate yeeyanguwa nnyo eri 0782952155. Jabbanga ate oyogera nange butereevu tubere nga tukwasaganya oba koma mu Uganda tubere nga tutambula fenna. Kale nze Sonko Muhammad ndine musawo Sonia atogera ku mbeera ey'obulamu especially ffe abavubuka. Ono musawo akwasaganya okubudaabuda especially eri abantu babeta ba teenagers abavubuka mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Kakati musawo Sonia nga tuli ku kintu ky'okuba nti abantu bafuna obulwadde. Abaana abato abazadde bo obulwadde babufuna batya. Oli bagamba nti banzaala nina obulwadde obulwadde banzaala nabwo obuza kutambula omukyala otumuka tumugamba nti ali ku ddagala n'agaana okumira oba omukyala oyo n'abanga alimira bubi waliwo akugamba nze lwendimira nsesema bw'osesema n'eddagala n'olisesema yongera umire eddagala ddala kuba liri liba lifulumye bw'agamba nti nze wendimira ndisesema togenda sesema mulundi gumu oseseme n'ogwokubiri bw'olimira n'olisesema n'oliraba nti ndisesemye olina okukwata empeka endala n'ogimira kuba gy'otakoma okuba nga tomira obuuka munda bubeera bungi buli wamu buba bubeerawo so woba omira eddagala bulina ebifo bigenda nga buwummulira ti omukyala waba tamira bulungi eddagala agenda zaala omwana aba nabo oba osobola obumusigaano ng'okolaki nga lukuluma ng'omuzaala naye omukyala amira obulungi eddagala amuzaala bulungi nnyo ng'omwana mulamu wazika ate nga amulaga ajjalidde wano mu kumuyonsa. Okay.
oba namuwa byatateekeddwa kumuwa. Mu kumunyeesa omuntu afunyawo obulwadde mbadde manyi gaba matano nabulungi matanga ki. Anti omwana bw'oba waba ayonka buyonsi ayina kankayite kabubi akabeera ku lulimi. Akabubi? Yes. Naye waafunirako ekintu kyonna oba caayi oba ki kavaako. Kitegeeza nti aba agenda kukola ki? Aba ayonka. Abakyala tuli bangi abalwala amabeere waba ayonsa amabeere ne gajjako amabwa. Ne waba nti bw'omwana gy'akoma okuyonka olaba ng'ebbeere likola ki? Litandika okumyukirira. Kitegeeza nti aba alinako obuntu bwakola ki? Wayoka kywa nti n'omwana naye tumuwa eddagala n'eddagala omwana litumuwa n'abeera ng'amira. Naye okubeera nga tumukuuma. N'omwana omuto bamuwayoka eddagala awo. Tumuwayoka eddagala lyabeera ng'amira. Naye tumulagira engeri omwana kyagenda olimiramu. Ne tubeera ng'omwana tumuggyako omusaayi, tusooke tumuggyako nga wa mwezi gumu kitundu, tumuggyako nga wa myezi 3, emyezi 6, myezi 9, paka wava ku mabeere, ne tumukebera paka nga alina omwaka gumu nga awezezza omwaka gumu n'emyezi 6. Okay, ndowooza bana ensonga zonna muzika tuli ku nsonga y'obulwadde buno obwafu bwe bagamba olw'abavubuka HIV AIDS siriimu mukenenya nalubiri kiba kirala mukenenya atwogera ku bulwadde obwa mukenenya buno butambula butya ayinza kubeera ate nga obweziiza otya ndowooza ensonga zonna oziwulira. Mbuuza ekibuzo kimusabe ekisembayo olowooza omuntu ayinza kwekuuma atya obulwadde nga fe abavubuka ki ekisinga okuba ekyangu ennyo omuntu yali badde akozesa okulaba nga yeekuuma obulwadde? Omuntu kyeyandikozeseza nga yeekuuma obulwadde ekisinga okuba ekyangu essaawa eno baatukolera eddagala naye ate eddagala eryo teriziyiza infections oba kabootongo oba ki kati kondomu zandibadde nnungi nnyo okukozesebwa. Zezisinga obba ennyangu zeziri beta kuba yo oli agamba nzibona ezisobola kumira ddagala naye kondomu osobola okujambala kuba ate yeziyiza HIV eziyiza infections ekuma ku bintu bingi. Abatagala mbutagala nalufunya accidentally. Togenda lufuna. Okay. Kale mpozi ng'olinayo akaloozo okulekerayo abantu bakubagamba singa nnyoze kyamaanyi kati. Engeri gye twogedde ku ba positive akalowoozo nja kubalekera ba positive bw'aba amira eddagala lye tamiisinga budde. Amira eddagala nga nti buno bulamu bwange abeere nga ayagala obulamu bwe akitwale nti buli lunaku lumu lw'atamira lumukendeezaako omwaka mulamba. Kitwale bw'ati asobole okufuna okutya mu asobole nti amira bulungi eddagala lye. Okay. Kale nze Sonko Muhammad ono musawo Sonia musawo waffe abavubuka naga tujja funa nka time tujja abamu program nga zino temwagala kuziraba mwaga nnyo okulaba ziri ezo by'okwepiica ebyamabina show ebifaanagana kuwa ebityo naye wantufunamu ekyokuyiga so nembeera mulabe nga muli batintini kiyinza okuyambako kuba nti ate obako kyoyiga ekyenjawulo. Professor Kadi yali mabega wa kamera nyongera bajjukiza ntukola airport pickups tukutambuza abantu okuva ebweru w'eggwanga tambuza abantu abakomye okuva ebweru w'eggwanga nga tuse ku kisaawe ntumuvuga paka wonna waaba agenze wanaawummulirako oba ewaka wonna wanaagenda mu mbeera efaanagana nkuba bwetyo safely bw'otambula naffe obeera oli safe okitegedde ng'enkatonda naye atera mu baraka ne tukutambuza bulungi n'oddayo ewaka gye wava ne weeyagala ate n'ogenda mu bulamu obupya bw'owanene waffe Uganda. Waliwo abantu baffe abatawanyizibwa mu nsonga z'eby'omu kisenge tulina eddagala erya habo lwebetaaga okwongera ku maanyi g'ekisajja abantu abagamba nti beenyumamuko mu sayizi awo eddagala ejjanjaba ku infections somehow abakyala batakyalira nsiko osobola okuba nga okona ku namba yange y'essimu ne nkudelivaringira eddagala. Namba y'essimu ezola ku screen tulina ya Airtel eri 0706 794729 ate waliwo side ey'ennamba ya MTN 0782 95 21 mulamba tujja kuba nga tuli ffenna. Kale nze Sonko Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.